Sappule y'ebibonobono omusanvu ebya Bikira Maria. Ayi Katonda jangu onyambe. Ayi Mukama yanguwa okunnyamba. Tuweeyo ebyetaago byaffe. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. Nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Nzikiriza Katonda omu, Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, eyali olutuuko lwa Mwoyo Omutuukirivu, omuzaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde eggwa ddyo ogwa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza mu Mwoyo Omutuukirivu, Ekereziya Katolika omutukuvu, n'okusa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ssaala eyanjula. Katonda wange, nkutonera Sappule eno ey'ebibonobono omusanvu ku lw'okugaziya ekitiibwa kyo n'olw'okussa maama wo omutukuvu ennyo ekitiibwa. Nja kwebuulirira ku kubonaabona kwe era neetegese okukugabanako. Kusaba ng'osinziira ku maziga ago ge yayiwanga mu budde obwo obuzibu, ompe wamu n'aboonoonyi bonna enneema ez'okubonerera ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuva okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Twenenye ebibi byaffe. Essaala ey'okubonerera. Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola, kuba ggwe mulungi ennyo, omwagalwa ddala, ate bw'oba okyawa ekibi, nga mpeeredde enneema eno, nkomye kuno sigenda kukujeemera. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litibwa, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tukole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi. Jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Ebiwundu Ebya Yezu, Ayi Maria obyolanga, mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okusooka, okulanga kwa Simeewo. Bikira Maria yasingira Katonda omwana we omu yekka mu kiggwa. Omukadde omutukuvu Simeewo n'amugamba nti, laba ono ateekeddwawo ku lw'okuzikirira n'okuzuukira kw'abangi mu Israel, era aliba akabonero ke banaawakanyanga. Naawe omutima gwo ekitala kiri gufumita. Mu bigambo bino mwe yayita okulanga okubonaabona okuyitirivu era n'okufa kw'omwana we. Twegayirire. Omwagalwa ennyo nnyaffe Bikira Maria, gwe nnyini mutima ogwabonaabona ebitalo gy'okola okubeera ffe, tuyigiriza okubonaabona naawe, ate mu mutima ogujjudde okwagala okungi
so si na buwaze. Tutyo tuyige okukkirizanga mu ssanyu okubonaabona kwonna Katonda kw'anaalabanga kwetaagisa okutusindikira mu bulamu bwaffe. Bwe tutyo tukkirizenga okubonaabona, ate okubonaabona kwaffe kumanyibwenga Katonda yekka, nga si kudda kuttolera bantu, nga era okukoona okwa Yezu bwe kuli. Totuganyanga kudda mu kulaga nsi nga bwe tubonaabona ennyo. Bwe kutyo nno okubonaabona kwaffe okwo kusobole okutuviiramu omugaso gw'okuddaabiriza Katonda ku lw'ebibi byaffe n'ebibi by'ensi yonna. Gwe nnyaffe eyakkiriza okubonaabona n'omulokozi w'ensi, tukutonera okubonaabona kwaffe kwonna n'okubonaabona kw'ensi, kuba tuli baana bo. Okunyolwa kwaffe kugatte ku kukwo, ko ne ku kwa Mukama waffe Yezu Kristo. Olwo okubonaabona kuno kwonna awamu olyoke okutonere Katonda Patri, bw'atyo atuddiremu ffe bakazaalabulwa. Mu byonna twesize ggwe nnyaffe, maama asinga bamaama bonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litibwe, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tunywa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tukole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde n'emma, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okwokubiri, okubundirabundira e Misiri. Bikira Maria yeesanga ng'alina okubundirabundira e Misiri okusobola okutaasa Yezu ekiyigganyizo kya Kabaka Erodi eyali ayagala okumutta. Twegayirire. Nnyaffe Bikira Maria omwagalwa ennyo, ggwe abonyeebonye ennyo bw'otyo, twanzike ku mutima gwo ogwo omuvumu, tuwe ku maanyi go ago amangi ennyo g'olina, naffe tusobole okubeera abazira nga ggwe. Bwe tutyo tukkirize n'okwagala okungi okubonaabona okwo Katonda mu kwagala kwatusindikira olw'ensonga ye ku bubwe z'amanyi. Tuyambe era tukkirizenga okubonaabona ffe ffennyini kwe twereetera, ko n'okubonaabona bannaffe be tubeera nabo kwe batutuusaako. Nnyaffe ow'omu ggulu, ggwe wekka gwe asobola okulungiya okubonaabona kwaffe, ne tulyoka tusobola
bwe tutyo okuyita mu kubonaabona okwo kwennyini, ate ne tuwa Katonda ekitiibwa era ne tutaasa emyoyo gyaffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye ky'okola mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, Otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Naffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. ebiwundu ebya Yezu, Ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. okubonaabona okwokusatu, okubula kw'omwana Yezu. Bikira Maria ng'agenze ku mbaga ya Pasika mu kiggwa yabulwa amayitire g'omwana Yezu, era okumalira ddala ennaku 3 nnamba ng'ajjudde okunyolwa, yamumaga amaga buli awasoboka nga bali wamu ne Yozefu. Twegayirire. Naffe Bikira Maria omwagalwa ennyo, tuyigirize okukkiriza n'essanyu buli kubonaabona kwaffe kwonna, kubanga okubonaabona kuno ddala kituufu kutugwanira olw'ebibi byaffe era n'olw'ebibi by'ensi yonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye ky'okola mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi,
kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya, mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okwokuna, Bikira Mariya asisinkana omwana we ng'afaabina n'omusaalaba. Bikira Mariya asisinkana Yezu ng'ayolekedde Kaluvaliyo yeetisse omusaalaba omuzito ennyo kwe yali okumpi okukomererwa olw'okutununula. Twegayirire. Nnyaffe Mariya omwagala ennyo, gw'anyweredde ennyo bw'otyo, tuyambe okugumira okubonaabona kwaffe n'obuvumu ko n'okwagala, bw'etyo tusobole okuyambako mu kuwa akawerera omutima gwo ogufa obulumi wamu n'ogwa Yezu. Mu kukola kino tuyambe tuweese nnyo Katonda ekitiibwa akaseddeko abantu bonna gye bafa benkana, nga ggwe bwe wabonaabona mu kusaasira era mu bugumiikiriza obungi, naffe tuyambe tuyigireko tuboneebonenga mu kasirise era tugumiikirizenga nga tuli mu bulumi. Tuyambe tufune enneema okwagala Katonda mu buli kimu, mu birungi bye tufuna ne mu birungi byonna ebijjaagawanye. Ayi nnyaffe Mariya ajjudde ebibonyoobonyo, gwe mu bamaama bonna akyasinga mu kubeera awamu n'aboonoonyi bonna abali mu nsi yonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo liyitibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tukole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okwokutaano. Bikira Mariya yaliwo mu makomerera ga Yezu. Bikira Mariya yali kumpi n'omusaalaba gwa Yezu. N'olwekyo
obuswandi bw'obulumi bw'omwana we afa bwamusensera ddala mu busomyo. Twegayirire. Nnyaffe Bikira Maria omwagalwa ennyo, Kabaka omukyala ow'abajulizi bonna, twanzike ku buzira bwe walina mu kubonaabona okwo kwonna ku nsi, bwe tutyo tusobole okuyunga okubonaabona kwaffe ku kukwo. Mu ngeri eno tuwe Katonda ekitiibwa ekimusaanidde, tuyambe tukwate amateeka ge gonna, ko n'ago ag'Ekereziya. Bwe kityo nno ekitambiro kya Mukama waffe Yezu Kristu kireme okufa obwereere, wabula kiyambe nnyo mu kununula emyoyo gy'abantu bonna mu nsi yonna. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litibwe, obwakabaka bwo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokoole mu bubi. Amiina. Nembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. ebya Yezu, Ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okw'omukaaga, Bikira Maria alera omubiri gw'omwana we oguweddemu obulamu. Bikira Maria yaliwo nnyo mukadde akazibu nga basogga effumu mu mutima gw'omwana we, ate oluvannyuma n'akkiriza okulera omubiri gw'omwana we ogutakyalimu kagamba. Twegayirire. Twebaza nnyo Ayi nnyaffe Maria omwagalwa ennyo olw'obuzira obwo obweraga olwatu obwakusobozesa okuyimirira awo wansi w'omusaalaba gw'omwana wo afa, ng'ekigendererwa kyo ekikulu kwe kumuddaabiriza n'okumukubagiza ng'ali ku musaalaba ogwo. Mukama waffe oyo bwe yali ng'ali kumpi okussa omukka gwe ogumuvannyuma, yakutuwa ffenna n'ofuuka nnyaffe ddala. Wafuuka maama w'ensi yonna omutuukirivu. Tukimanyi bulungi nti otwagala nnyo okusingira ddala bazadde baffe bano ab'oku nsi bwe batwagala. Tukukutte entege n'amagulu nga tukusaba obeere omuwolereza waffe, puliida waffe mu maaso ga Nnamulondo y'obusaasizi n'enneema, bwe tutyo tusobole okubeera ddala baana bo bw'oya. Tukwebaza olwa Yezu omulokozi waffe era omununuzi. Ate era twebaza nnyo Mukama waffe oyo Yezu Kristu
olw'okukutuwa, nnyaffe bambi tusabirenga amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. ebiwundu ebya Yesu, Ai Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Okubonaabona okw'omusanvu, Bikira Mariya yaliwo nnyo mu maziika ga Yesu. Bikira Mariya yasenvula n'agoberera omulambo gw'omwana we nga gutwalibwa ku ntaana, era yaliwo nnyo ng'ejjinja eddene likulungulwa okuziba omulyango gw'entaana. Twegayirire. Ayi nnyaffe Bikira Mariya omwagalwa ennyo, nnyini bubalagavu obusukkiridde obwa kisi buli maama yenna, nnyaffe ow'obusaasizi nnyina Yesu, era nnyaffe ffenna tuli baana bo, era obwesigwa bwaffe bwonna tubussiza mu ggwe. Tuyigirize okulaba Katonda mu bintu byonna era mu buli mbeera yonna, wadde ne mu kubonaabona kwaffe. Tuyambe tutegeere omugaso omunene ennyo oguli mu kubonaabona kw'abakkiriza, era n'okumanya ensonga nti Katonda yennyini y'abeera emabega wa buli kubonaabona okwo. Gwe mwene wazaalibwa nga tolina kibi kisikire, ate olwo bwe twazeebwa tewakola kibi na kimu mu bulamu bwo. Kyokka bwe kyatuuka ku kubonaabona mu bantu ng'abantu, tewali yali abonyeebonye nga ggwe, wabula wakkiriza okubonaabona okwo n'obulumi mu kwagala okungi ennyo era mu buzira obutalojjeka. Wali ku lusegere lw'omwana wo ng'ebirowoozo bye byonna biri ku ye okuviira ddala lwe bamukwata ng'ali mu nnimiro y'e Getesmani okutuukira ddala lwe yafa ng'ali ku musaalaba. Wabonaabona wamu naye, buli bulumi bwe yayitamu, buli kutulugunyizibwa, naawe wabiwuliranga ddala wamu naye. Watuukiriza ddala Katonda Patri ky'ayagala, era mu buli kimu nga Katonda ky'ayagala ky'okulembeza so si ebibyo by'oyagala. Ofuuse bw'otyo omununuzi waffe wamu ne Yesu. Tukusaba, Ayi omwagalwa nnyaffe, tuyigirize okukkiriza n'obuzira omusaalaba gwaffe. Tukwesiga, Ayi nnyaffe ow'obusaasizi, tuyigirize okwetambiranga ffe ffennyini nga tukkiriza. Okubonaabona ku lwaffe ne ku lw'aboonoonyi bonna abali mu nsi yonna, tuyambe tusimbe mu kisinde ky'omwana wo, bwe tutyo tutuuke n'okubeera abeetegefu okuwaayo obulamu bwaffe, tufe ku lwaffe ne ku lwa bannaffe, ate naddala ku lw'abalala. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje,
byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye kyokola mu bubi. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasuzi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Lembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye liyitibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye kyokola mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye liyitibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye kyokola mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye liyitibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye kyokola mu bubi. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasuzi, okubonaabona kwo okukuumenga kulamu mu mitima gyaffe. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo okukuumenga kulamu mu mitima gyaffe. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo okukuumenga kulamu mu mitima gyaffe. Twegayirire, Ayi Kabaka omukyala, omutima gwo gwabonaabona nnyo, kusaba nti ku lw'ebisaanyizo by'amaziga go g'okaaba olw'ebiseera bino etirimu ebigyamo ennyo era eby'ennaku, funyisa wamu n'aboonoonyi bonna mu nsi yonna enneema ey'okubonerera ddala ebibi byaffe. Lembe Maria ajjudde ennaku, Yezu omukomerere ali naawe, ye gwe asaanidde okukwatirwa ekisaasaazi mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo asaanidde okukwatirwa ekisaasaazi.
Mariya omutuukirivu nnyina Yezu omukomerere, tufunyise ffe abakomereza omwana wo amaziga ag'okubonerera okutanda kwa nnyaffe Bikira Mariya.